okutegeera ssemateeka w'eggwanga yo transition yagimala yagamba nti pulezidenti wonna waaba ng'afudde vice president yakola ki yamuddira mbigere ekyo kyekiri mu mateeka kati ekiri mu nteekateeka kiba ani akonvininga amekanso okusalawo ekyo etanzania wano ekyaliwo nga Magufuli afudde simanya wa mwakimanya baali baganye omubika amale kukyusa vice president atekeko omulala nga naye yafudde dda ayi mu gavumenti kisoboka era ng'ekitongole ekya secret service singa omukulu Jakaya Kikwete si ye yali nga akirinamu omukono tebandibikidde BBC kuba ye yasooka okubika omukyala ayoka akwata ekintu naye baali bamugjeeko era lisiti yali ejja bweti BBC n'ebika naye nga lisiti nga Magufuli yali amugobye nga naye yafudde dda ssaawa nga 8 emabega so n'olwekyo mu Uganda wano ebiri mu ssemateeka biteekebwateekebwa kitongole ky'amagye kati ye kasita akwata ono n'amuzza mu kitongole kirina mugamba kikulembere kitegeeza nti singa pulezidenti w'eggwanga lino alinnya ennyonyi ng'agenda oba Sabia oba wa Civil Aviation netugamba nti ennyonyi tebagiraba naye bajja kuddamu batubuulire kitegeeza nga tebannatuuka kukola statement eyo vice president ayinza okuba nga aba akyuse so n'olwekyo bw'akwata General Muhoozi n'amussa mu kitongole ekisalawo transition aba agimaze etegeeza nti ng'afudde ani aba akola ki amudda mbigere so mu nsonga zino nga olina okumanya nti avaako ng'akoze ki ng'afudde naye bw'avaako asinga okuba ku basalawo addako era y'ono aba akyakola omulimu gwe munyumiza bigambo baana balenzi maliriza nakino abantu kye bataalaba pulezidenti bwe yajja General Muhoozi ku magye yamukwasa mulimu ki special operations kati operation bw'eba ewedde gwe tokimanya nti eba ewedde kakati ye problemu yaffe bannayuganda ffe tetukola analysis kugimalayo asobola okuba akatabo era abamu balowooza nti munyiivu yanyize era eyo operation era n'amala akulaga nti yanyize kitegeeza era ezo ezimu ku ngeri y'operation gye bamukwasa gwe kyogamba nti bwe bakugoba ng'obadde commander land forces nga bakunyiigidde nnyo kati bwe bamala nga bakuwa obwa CDF kati bannayuganda baabali webale nnyo wekitiibwa Mukasambi kino ekyana nakikyawanya akagaali nkikagjeeko mu nnaku bbiri n'okiwa emmotoka kubanga wakikyayira ddala tokyayagala nakirabako kyagalire naye kitambule ne mobilize kigende kino nyine because kati ayina first of all military prowess kati ne mu population gyali kati oyo gwe basinga obutaagala ayina bakabanda obuzibu obuliwo buli ku bantu kabanda talina buzibu kubanga first of all sitting MP abadde mu pate era akyalimu kati ate bamwongera ekiti ekya secretary general kuba mu pate muli abadde tafuga kati ayina we bamuyitira ku mmeeza jangu kati twogere ku ttiimu yo ng'abamu baganye ono yajja kuyitibwa abalina obuzibu beebo ababadde nga ekyamazima babadde bavaayo bubi era mu primaries bajja kubanga era bayetaaga nnyo obuyambi bwa kabanda okubakukusa oba okubawa amaanyi bajjenga independence kino kireeta obuzibu ewa muganda wange Oshabe nti abasajja bano basobola okuba beecreatingidde mainstream ate ne opposition egenda okugira mu kiti ekyaba independence ku bantu abanaabeera week ku bantu abanaabanga mu constituency zaabwe kubanga ennaku zino ndooza minzaani egenda kulinnya mukko eyinza obutabanga bwe yali luli kuba luli yaleeta abantu ng'ekyamazima nga bwolaba kino ekiyimbi nakyogiddeko awo kyozambe kyajjaawo nekiyimba ekintu ozambe bangambye wemalira kakati nekifuuka kyamutawaana nnyo kakati nefuuka hiiti kati eri abalondebwa nga bozambe just ozambe eyalondebwa tagenda kudda
nga waliwo competition eriko omuntu omuneneko omanyi nti abo bwakolayo concert abeera n'oluyimba olwo naye lwamulema n'okuteeka ku muzindaalo kakati yasigalawo ekisanja afuga kimu tulinamu bozambe bannaffe muli kubukedde tv mwebale tulaba ne message zino nona ayinayo ozambe we era ekisanja abafuga eki luyimba mu concert luba lumu mukulu luyimba zinaola obwedde osirikiridde munnange bwe twava mu kyalo obwedda nsekasekamuko programu ya leero yanjawulo kiki ekikifuddeyo enjawulo leka n'okuleka ate nkuze bubi nnyo okubanga okyazizza honorable David Kabanda nga bakamala okumusikirawo ki omufaliso gwe bw'abadde yeeyagalira kuba ekintu bwe bakitereka gye bakiterese bakitegeeza tetumanyi ddi lwe tuligomawo honorable Mukasambidde akimanyi kooti esobola okubeera adijani lisandaali nga tomanyi ddi bw'ali bazzeemu ajja bayita ababuulire naye ndaba nga kigambo kyamagezi kye yakoze bw'omala okukeberako mu mazzi n'ogalaba nga olumu mawanvuwanvu osobola okugamba okwokubiri sijja kukuteekayo olumu tubeera wano nga tunyumya nakubulirako nti ensonga 5 eziwanguza omuntu bw'aba asazeewo okwesimbawo candidate kyazze ozambe message kijjazze nayo baani bazze nabo alina resources time kimwajjidde ezo tezimala factors zenjogerako waliwo neziri international kati olunaku lwaliro wetwogerera General Museveni yayiikuula n'asima omusingi nga muwanvu omusingi ogwo yagusimba mu magye militarism kankubuulireko politics obwebuzibamuuko Somalia Islamic courts bwe yawangula tebaafuga America yabalemesa so nga ate mu Somalia 100 ku 100 bonna basiraamu eya campaigninga n'asinga yabagamba nti tugenda kulemberera mu nfuga ya sharia nga tugoberera Quran America bwe yakiwulira negamba bw'omala n'obaleka ne bafugira mu nkola eyo tuwedde Bin Laden aba alina wajja okutuula n'abalala abalinga abo kakati olwaliro wano mu Uganda gwe tolowooza nti waliwo elementi ya neo-colonialism America erina be bayita teba na mikwano gya nkalakkalira naye ate ebiruubirirwa byayo bya nkalakkalira okyajjukira Dr. Olalo Otunu bwe yali akomyewo wano nnyo ojjukira bbomu bwe zaatukuba erugogo nzijjukira okimanyi nti America yali eri mu muuvu ya kunvubira kusindikiriza electoral reforms zijje mu Uganda kyomusajja omu yafuga ate akyaliko ate alabika nti asaanye okuvaako kuba demokrasi tewali naye bwe baatukuba bbomu bwe bati Abamerika ne bagamba oyo alayi waffe era n'ebyolalo Otunu ebyakoma gwe walabayo amaanyi nga Dr. Olalo Otunu azze yeewandiisa n'okwewandiisa njewandiisa naye teyeeronda olumu era abo baali b'Amerika mu politics ali international mulimu oluntuntu olutawaanya oyo omukulu Museveni babalambwa abayambako okubafugirako wano okukuuma interests zaabwe wano munnansi ali eyo nze nsobola muwa magezi nti bano nabo bwe banyenyanyenyamu aga naye gwoki onaasobola okutuula mu kitebe ekyo ono omusajja mukulu w'abadde atudde onaakisobola bye bimu ku bintu ebiwanvu ebibalibwa ssebo bwana munnakyalo naye njagala okuddamu ekigambo kya Honorable Mukasambidde nga nange nkigumizanga ngamba nti n'abalala abalina gwe bawagira bamuwagire tulabe
baofiisa abali bajjena abali nammwe mufune ebifo mufune abantu bemuwagira kubanga omukulembeze kyayogera kiba kiragiro n'abalala mutwala ne bwakola obukozi omukulembeze bwayera olujja aba bagambye nammwe mwere. Ekirala kyenjagala okubuuza nkibuuza Honorable Kabanda nti omulala jeno mu magye ga Uganda asobola okuvaayo n'abaako munnabyabufuzi ng'ali mu political party endala oba oliawo evuganya neya Jeno Museveni n'ayogera Jeno oyo n'agamba nti bannange bannayuganda mbakunga mugende muwagire munnabyabufuzi kaŋŋambe Kyagulanyi muwagire Honorable Kyagulanyi ne batamuvunaana nga Jeno Muhoozi bw'agambye nti mugende muwagire NRM singa enkyaba Jeno baluleeta nga luyimba buli omu n'awagira gwayagala kati oba leeta kubanga waali mulina kakati ekirala Jeno Muhoozi yabadde alina okuwabulwa amangu nti va mu bintu bino tereera ekiro ekiddugavu kikino kizze mu byobufuzi kuba kati wabaddewo n'emboozi empya obadde ogiwulira nti nnaabo abappiraawo bagenda kujja mu paalamenti nga be basinga abangi batwale n'opposition ekibiina kyabwe afuuke leader of opposition kiraba byebimu ku mboozi ezibadde zikola ki zijja wabadde wazzeewo kye bayita political uncertainty ng'ate asiikirizaani omusajja omukulu ataata entebe kuba akyaliko kati awo wonna wonna beeterezeza bwetereeza era njagala okugamba nti yabadde apevingirawe ekizikiza kigenda okuvaawo ate ng'omusajja mukulu alingaze obupya omanyi Jeno Museveni buli lwabanga ajja aba afaanana nga yaaweddemu ogenda okulaba nga abaakiddemu ate bupya kati wabaawo eringa enzirugazi eyo gye basooka okutondawo kati sooka osiiseemu wanjagala oli amala okuddamu ekibuuzo owumbewumbe kuba osigaze fulo osobola okuwumbawo omujaasi omulala asobola okuvayo mukulu Kabanda beerabira mangu mu 2016 President Museveni bwe yamala okwewandiisa e Namboole yasibira Kololo Dr. Kizza Besigye bwe yamala okwewandiisa yasibira Nakivubo omu ku baali ba guest speakers be yali General David Tinyefuzi nga tannaba na kuwummula magye e Nakivubo yayimirira n'alangirira wennyini ku raale ya Besigye si ya muntu mulala n'agamba nti mbasaba muwagire Dr. Kizza Besigye era ffenna gwe tuwanzeeko eddusu 2016 2016 e Nakivubo yaveewo awo era bino bebaga nti bamukwatira wano Kololo oluvannyuma nnyo ng'ali mu kwekalakaasa sinakwolwo yava e Nakivubo n'addeeka era General David Tinyefuzi mwennyini yagenda ku bitebe bino wammanga ekya DP yakituukako teyabatuukako yagenda oba SDP n'agenda n'akola n'olukuŋŋaana olulala ku kyalo kye bayita Kyabi mu ggombolola mu kiseera ekyo gye bali bayita Lugusuuru kati gye bayita Kawanda n'akubayo raale ey'amaanyi n'asabira Dr. Kizza Besigye akalulu Tinyefuzi yakawummula omwaka oguwedde tiwali kiki ekyamutuukako tebamukwatira era ku olwo kyenjagala bano saagala babuzeebuze bantu very good bambuulire nti lwe yava e Nakivubo ku olwo lwennyini teyatuuka waka bamukwatirawo era ne bamuvunaana lawyer we ekyatwala Tinyefunza ebweru kyali kirala si campaign ate yadduka mwaka guno yalina member wa parliament yali mwaka mabega so owagira nti yafuna side gyawagira
nze era nze njagala n'abalala mutandika okuwagira abajaasi tukitesitinga ekintu kino eno sitayiro nze nnungi naye bwe baamala nominations ani honorable John Patrick Amama Mbabazi yakubawo olukuŋŋaana lwe kubanga jjukira DP yayimirira ne honorable John Patrick Amama Mbabazi naye tetwagira ku lunaku lumu si lunaku lumu President Museveni bamuwandiika lunaku lulala ne Dr. Kiza Besigye ne bamuwandiika lunaku lulala naye kaakati era tulina omubaka yatusesa ku lukuŋŋaana lwaffe yajja bagenda omuga nti bannaye ate Besigye kyakubye kyasinze ekyambabazi kyajjo nako najja tuleme kuyimirira wano tutegeeze bannayuganda nti kisoboka ono Mukasa kyali mu kugamba akyogera lwakuba ye era ekirungi leero ntegedde nti ate looya munamuwaaki nti abawolereza bannamagye si bannamagye bannamagye abo ababiri olaba General Museveni asiba jasiti bambadde bukoofiira buno obumyufu n'abakuba mu kkomera ne bavundirayo emyaka emeka naye ate munnamagye anti bagambye gwe bataasi kyesagala okkirize tuve wano tuleme kuva wano mwami Seruga 2016 ne leero ebintu bingi mwami Seruga kyesagala okkirize kiri kimu 20 kamalirize nze mbadde ndi ku fulo nga tebannanzijjako noyagala okumpa information naye kyenjagala mu biseerwa kuba ndi muntu wo naye kamalirize okomewo oshabe tuleme kuyimirira wano tutegeeze nti ebyaliwo 2016 byebiriwo leero ebintu byakola ki byakyuka nnyo olwaleero ebintu byakyuka ku level nti teri munnamagye asobola kusitula lulimi lwe abeeko kyakola ki n'ekirala munnamateeka wa General Muhoozi kyatulimbyemu kyenjagala nakyo kukiriyalinga kwe kulowoozesa bannayuganda mu transition ya Uganda Museveni alina kufa ne tulyoka tulowooza ku transition njagala kutegeeza bannayuganda nja kwenyinyolako toyenda kwennyonnyolako tewennyonnyolako ye yennyini ye yaŋŋamba mu kantiini nti bwe muba mwagala transition mumutte bino bibiri byanjawulo kyensaba fe bannayuganda bwe tuba twogera ku NUP ne Uganda kubanga onaayogera obwogezi bwatumaliriza nga bw'obuuza bwe tutaddamu Fred bw'ogambye wano omwami Museveni transition yagimala neddala bayukamaliriza statement okomewo ate nga ogambye okoze statement wano n'ogamba nti mwami Museveni transition yagikola ki yagimala yateeka mutabani we mu kubeera defense forces kitegeeza ebya transition byakola ki that is not the transition bannayuganda gyetunoonya true transition tokiraba era ekyali ku ekyo it is proper omuntu n'omuleka n'akola statement ensobi honorable Nsamba gyali mu kukola kankunnyonnyonde ensobi gy'oli mu kukola gwe kwokulowooza nti transition ya Museveni gyayagala yeyamu oli akunnyonnyola ya Museveni engeri gy'agyagalamu bw'agikoze kati namwe mukole yagimala bwatyo ye kati nze njagala kutegeeza bannayuganda kati lekamaliriza okukola statement eyo Mukasa eyo si ye transition bannayuganda gye beetaaga peaceful transition gye twetaaga nga bannayuganda nayogerera ku bannayuganda sinaba tebannaba nakola nze nabadde wakwintajekitinga wali naye nensirika mbadde mmanyi onompa akadde bannayuganda okunnyonnyola ako bannayuganda si kituufu nti amanyi transition gye beetaaga tebannaba kukola referendum
njagala tugende nga tuli siriya yabanayuganda gye baagala ngimanyi anti lwakuba onyimya akaddu jji kunyonnyola next time bwonyonnyola obuzibu bwe nnina next time lwononyolakuseemu peegi mu transition njagala nnyo gaba ekitiibwa ekitiibwa no nagwo nzijeko omuzindalo nga nkyayogera njagala nnyo gaba bakama bange waliwo ekyogeddwa yakuwambyeko mulekere wadde kamanda waliwo ekyogeddwa nti tuleme kuleeta 216 omujaasi we yayogerera ku laale y'abeesigye ne batamukwata kati tebikyakkirizibwa twatandise wano twogera ku mujaasi omulala eyayogedde nga tagamba nti muwagire pulezidenti Museveni yatandika agamba yeyeesimbyewo ne batamukwata ate nkulaga nti neoli tebamukwata nono tebamukutte ate ogaa nti biri birala ku bino kati n'olwekyo oluli tebakwata gyonnyonnyodde abantu nono tebamukutte paka lwayogedde nti sikyazitebanamukwatanolwekyo biri nsaba bakama bange ate oli yali mutabani wange oli teyalina luganda balinda bange musoke mundeke kino kiyinza okujjawo ng'ontonaba kuwunzika nga kyagala mukulu kabanda amali kyayogera ati ono nandeetamu era era kyesaagala bantu babagambe nti tinyefuuza mbaamugoba bwe baali bawummuza abasirikale tinyefuuza kwe yali mu State House kwaliko tinyefuuza kale kayihura n'abalala tinyefuuza yayagala okusaba okuva mu magye ne bamugamba lindamu tinyefuuza gwe bakkiriza ayogere ku lwabanne mu State House n'olwekyo omuntu yenna nze bwe mbanja nolwekyo bajje bonna mpozi nga bano bagamba mpozi nga bo bagamba because bo kyembalabako bali comfortable n'omujaaso bawagira ekyo tekimenya mateeka bw'aba awagira opposition naye bw'aba awagidde gavumenti n'awagira president ekyo kimenyera ddala amateeka bo bwe bagamba webale nnyo kakati ekisookera ddala bwana Kabanda tetugamba nti nno nti tekimenya amateeka munnamagye asaanye asooka ajjemu ebyambalo byaffe ajje yeetabe bulungi mu byobufuzi anyumirwe tusobole naffe okumuddamu bulungi kyekyo kyetwagala era ne General Muhoozi singa ajja ne yeesimbawo tetumutya namuwadde kuba luli lwa lukontana lwa bigambo ekirala abamagye bootuleetedde okati nga General Sejjusa weebale nnyo naye wabaddewo abamagye abali exception mu ggwanga lino nga abamu nsobola okugamba nti nga tebakwatwako ku level kwe baali batuuse nga General Kasirye Gwanga osobola ne General Sejjusa okumwogerako mu mbeera eyo. Akasonga akasembayo keeko okukujjukiza nti nga bwe njogedde nti buli ayagala obuyinza wabaawo ttiimu gy'atambula nayo. Nze nyina endowooza nti munnabyabufuzi oyo yasazeewo obuteesimbawo yanyenyezzaamu n'alaba nga taweza ttiimu. Olaba ne General Museveni bwe yamala okuwamba yatuula buddo n'agamba bandeetere ba Honorable John Sebaana Kizito, ba Honorable Dr. Pokawanga Semwogerere bajje tusobole okuzimba gavumenti enaakwata. Bwe yalabye ng'ekintu kye tekinywera kuba oteekwa okuba ne ttiimu eyiyo nga Secretary General we takoze bimala ne bakebera resources zonna nga tezikwata ne bata kuba tebakoze homework amala. Njagala mukulu Kabanda mbanyi bakonyeekaawo naye tulindeko katono balokuwuliza abantu bano kuba nabo bewaddeyo. Sejjusa yali yasaba okuwummula naye ne bamugaana okuwummula naye yali akooya amagye. Katwere Burhan yaweereza message. Umar Babu Mengo Kampala mu luseru gwe bali kuweereza ffe tujja kuwagira abalina CV tetujja kuwagira mudongo. Ngontutte wali eyo omujaasi waviirayo bamukwate Wamala Paulo asinzidde mukono. Unagambe youth should not put much effort in byobufuzi wabula
bakole David Kiri bakole mirimu givaamu ssente ebyobufuzi banaabikwatako mpola. David Kigozi from Machingi yaweereza message. Serugoti Swaibu Gegange mwebale kuteesa eyo pano gy'oleese nga yakikugu bulala nnyo ebintu mbadde manyi tujja bitegeera ntumaze tubitegeera kale manyi oyo tagambye linnya lye tagambye linnya serugawale programu nze bampita bagule Constant Yiganga Geno Muhoozi yabadde talina manifesto yonna kajje kwene eriwo kati Serugawale bali kuweereza akalulu kanaaba ka mirembe Saidi okay asinzidde Luweero Saidi Majidu gamba kanso nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Nkulamusiza Mwami Serugga. Agamba kanso omukasa mbidde. agamba twakansa bali mukunga ab'amagye. Aiden ali ntungamu. Nakyalo, thanks for the program. We already know that PLU is NRM, but tulekemu fe tulina NUP yaffe tukoye ebiri mu gavumenti. Okay. MK tumuleeta 231 era njagala abantu bakimanye nti yagamba nti ajja kutwe abanda mukwateko mbu ajja kulizayininga mu 2028. Omuntu yanalowooza nti Bobi Wine ajja kufuga Uganda before MK aloota. Kaziba Moses aweereza message. What if he says what time that I should be the next? Bagamba nti yajja okuddako. I think Mr. Kabanda and his group, they are giving us hard time because we can no longer trust them anymore. We are so Geno Muhoozi tweetinga emirundi mingi buli kaseera kati tukyabagoberera kimala. Charles asinzidde embalala Kakoba message nizitamu lukwakwayo. Hajiruwalira mpereza message wano atembuzeeko. Hajiruwalira ebuyikwe tabanga omusajja omukulu ow'enkofiira yatutadde mu mbeera eno ng'ayita mu bukodyo bwe obumwogerwako nti bwazze akozesa okusobola otukulembera. Omukulu akonyemu nti owa kapa nafuuka kapa. Kyeneewuunya ku bantu ba NUP omuli ne bamwami zaake nambuuze yogera kuona ali mu studio wano ne Nsambo Shabe bembagezi bokka. Museveni bamulaba nga atakyalimu kyasobola. Abantu bamuwa obululu nno bakitegeera abakulu abo. Mu Saawo Kigozi Hussein asinzidde Kayunga yavudde nampereza message eyo. Nina messages ennondamu kirimu ngezaako zisoma zonna. Thank you for the show. PLU can register as a political party and contest with all the other parties. Ona Mivule Ronald owa East Africa yampereza message. Webale buweereza Munnamityana Geno Muhoozi mutuufu olw'ensonga tasobola kubanga atasobola kusala nkoko bulago aye n'osobola okusala obulago bw'ente. Nze Master Twese Mabindo Sembabule Mabindo ebayita Mabindo Bansaase mukulu Mutennyo wa Democratic Party. Wediza message twateredde dda mu kibiina bannange tuyiga. Mwebale nnyo okuteesa ne programu ngyebazizza mu ngeri ey'enjawulo. Sisobola kugenda na message zonna. Omukulu Serugga Munakyalo abakulu mbalamusizza nnyo naddala kansuli y'Embaazi. Honorable Kayondo Fred Mukono South abatumidde naye ku nsonga ya Geno Muhoozi oyo twamulabirawo nga tajja kusobola munafu tasobola entebe y'obwa pulezidenti nnene
esobola mukulu Kyagulanyi Serukombe Sonde yawereza message nyingi sura zimalako banasosera Adam Buyinza Power Youth Piero you self-seekers I used and dumped Adam Buyinza Kayunga yawereza message Katoma tove bukoma nsimbe Museveni atutunulira n'aseka n'agweri nga yeewuunya ebigenda maaso. Nze ngamba muzeeyi ne mutabani we balina kye balaba tebatumalira budde bo kye balaba bye bakimanyi kye baagala kye banaasalawo. Yasini yasinzidde bukoma nsimbi munsaasire meseji nyingi sisobola zimalako ate njagala kuwumbawumba mukuwumbawumba puroguramu eno Sambusha ngeyanziza kampumbewumbe bwenti si kituufu era nga bwe mpulidde kyogerwako wano nti Jena Muhoozi alina bannankyukakyuka be yakutte era n'abayingiza NRM mu NRM nze nali mu NRM waliwo bannayuganda bangi abali mu NRM abaagala enkyukakyuka mwebali bangi kandi Jena Muhoozi yajja kubawa hope lwakuba it was a false hope yali false era ono akimanyi bijo nkimugamba false hope yakudiisa kakati abali mu NRM nga baagala enkyukakyuka balowoozaako nti kakati katufune type y'enkyukakyuka eno naye nga nze njagala kumaliriza ngamba bayoga enkyukakyuka gye twetaaga y'enkyukakyuka eya true democracy. Twetaaga changes mu institution zaffe. Buli institution ya Uganda ebeere ng'ekolera Uganda nga tekolera famire emu. Obeere ne institution ey'amagye nga teri mu kuweereza famire ya Mwami Museveni ng'eweereza bannayuganda. Tubeere ne institution ya poliisi nga teri mu kuweereza famire ng'eri mu kuweereza bannayuganda. Obeere ne institution ya parliament nga priority teri ku famire naye ng'eri ku bannayuganda. Until a time bwe tunaafuna true change mu leadership nga leadership institution presidency parliament nga buli institution eri mu kukolera bannayuganda olwo lwe tunaba tufunye true change. Ekyo tetusobola kukikola kukituukako nga tuli mu kuzimba eno famire ya Jena Museveni n'abaana be n'abazzukulu n'ab'eŋŋanda ze. Tujja kukituukako ng'eyo famire yonna n'abantu baabwe tubatadde ebbali tuzimbe Uganda buki bupya. Webale nnyo mukyala topista nalongo topista tendimwebwa emubende akwebaziza omubende mu kibuga omumanyi simanyi ne mubende bonna banjagala wolaga nedda bona akimanyi webale nnyo tuwena lukola akazindaalo yayogera bwana Seruga nze sirinaamu kubuusabuusa munnamagye Jena Muhoozi yeebale kuzuula nti yabadde talina nteekateeka etegeerekeka wano mu ggwanga lokale na internationally tasobola kwetikka kye yabadde ayagala. Kituufu osobola okugwa mu laavu n'akakyala nga naye okalaba ku TV ka mu Amerika naye nga tosobola kasanga nyweza omukwano gwo noono najjemba gw'olinaanye kuba gw'osobola. Mu Jena Muhoozi agende yeeteeketeeke ne kitaawe yategeka nnyo mu kifo ky'okujja n'obukulembeze nga bwakireebereebe toyina bantu bateeketeeke kimala basobola kweŋŋanga lubimbi olwo olunene. Okoze bulungi oddeyo owummuleko okole emirimu egyo gy'osobola mu kiseera kino. Bw'oba oli abo oli bamuteeketeeke n'otuuka mu sitandadi eyo esobola olijja n'otweŋŋanga n'ovuganya. Mu butuufu tubadde tukwesunga nnyo nga mbaga
era ogenda tusaala nnyo tubadde tujjanga kusoya ebigambo ebiwoomerera ng'ate bituŋŋununa naye ng'era olumu bitera okulumaalumamu oba kubanga ozze naye bw'oba olekedde kitaawo ono ye mugumumu okuva edda ng'anoonya ki obuyinza era naye tujja mutwaliriza mpola mpola gwe tomulaba bagamba mbu yabadde ajaguza emyaka 8 neera gijja kumala n'egisingako awo gituuke katugira tumutwaliriza gweogira obeerayo naye ng'amazima gali nti enkyukakyuka tujagala ejje yabadde yakujja nkya naye bwe tuba tufunye omukisa ogugireeta leero n'olwaliro lujja kuba lunaku lutuufu. Sekretary General Mukulu Kamanda bingimu naye njagala kusooka nekino ekisembayo omanyi bwe tubeera mu kisaawe kino ekyebyobufuzi okkiriza buli muntu ne mukubaganya ebirowoozo ekyokulabirako kati nze ndi member wa parliament nagenda mu constituency y'abantu 20 ninsaba abantu akalulu ninfuuka member wa parliament ne Honorable Patrick Sabensamba ne Honorable Kasambidde yagenda mu babaka ba parliament ate y'ababaka ba parliament be yagendamu okunoonyamu akalulu bo basingako ate kuffe kubali betunoonyamu akalulu kubanga kati ogenda kukonvinsinga ate mu banoonya akalulu bo be babakuwa akalulu naawe kenyini naye kati mwami council nalukoole tayeesimbangako wadde kumuluka agenda kwesimbawo nanti agenda naye ku pano tetumugaana kuba ye tatusaanamu kujja wano kukubaganya naffe ebirowoozo bya kanso mulamba bintu byabufuzi asi byamateeka muleke ayogere kuba tamanyi tesinaba munange tomanyi kuba ye kyova oyogera nti teyesimbawo nakumuluka tasaana bwe tuba twagala okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi naddala ebyeggwanga naye bwemulaba ku pano okkiriza noga nti munnauganda naye kajje akubaganyeeko ku birowoozo n'olwekyo ye okuga nti no agenda ku beritoringa General Muhoozi Kainerugaba talina wadde moral authority eyinza okwogera ku General Muhoozi ne bwankubadde kopolo wakuuma wano kansulu Nalukoola tasobolerako ddala era tekisaanidde alina n'okukyetondera abantu naye ebintu bingi nnyo ebyobufuzi bino gwe obimanyi bagambye nti General Muhoozi alinga ente tebakyogedde bwe batyo naye adayogera nti alinga ente esula ku kyoto kiguumaaza oba owulira essa gwe n'olowooza ekumamu okusanga gwawozedde naye akalunga kakaggwa omukulu yasinziira gye yasinziira eyeka oba ewuwe waka aga nti ab'amawulire bankutte bubi nti President Museveni muwadde omwaka sinza kumuwa wadde omwezi ng'akyali mu ntebe oyo yali Kyagulanyi Ssentamu naye era nakati abakulu bano gwe bakyagoberera kati simanyi oba omwezi gwaggwako oba teguggwangako ne bali bagoberera bagamba ono yagenda tutuusa ku ki eyabasuubiza omwezi nga Museveni amugye mu ntebe n'agamba nti mbafiiririra bwe yatuuka n'agamba nti anze sibafiiririra mwefiiririra Museveni yatusuubiza emyaka 4 nga ye president anti kyenkugamba nti kati toyinza kugamba oli nti alimba nti ate owuwo yatalimba anti noga nti owuwo talimba kati gali mwana enteesa ya wano ogimanyi weebeera omu bw'aba ayogera omulala abeera asiriikiridde naye ate munnanti bw'omulumba ku nkomerero oba oyo wewadde naye addi kati babanga abagamba nti nze bannumbe wano makkati kati nze ku nkomerero sirike munange gwe sikola ribate olumbye munze kamalirize what would you expect njagala okutegeeza abantu baffe mwenna abatulaba
nti pulezidenti Museveni nga agenda eruweero najja n'abantu be yalwana nabo wano teyalinaayo profesa n'omu, teyalinaayo baprofesa balooya ab'amaanyi ng'ajja okuwamba obwa pulezidenti. Era ne mwami Kyagulanyi Ssentamu gwe bagoberera kati nga yeesimbawo mu 2021 ebyobufuzi yali tannaba bimalamu wadde emyaka emeka, yafuna percentage teri munnabyabufuzi avuganya pulezidenti Museveni yali agifunye okuva mu 1996 ebbanga lyonna liyeesimbawo. tenga obululu obusinga babubba newankubadde bo babba aka miliyoni yooli kubanga tufe tugoberera mukulu kakadde mwakalya yadde munyonyi eyo ajja mukulu bw'aba alimba ku myaka eyo. N'olwekyo nga mmaliriza edda bwe twalinga tukula ono agambye nti bano bawandiise political party, waliwo akyogeddawo tomuwulidde? Bawandiise political party bavuganye eya Piero Yu. oli alisigning ajja kulema message bano gye badde batambuza nti Jeno Muhoozi alwanyisa taata we obadde ogiwulira era ayagala mujjako yamuvumye kakati baani abatambuzi ebaddewo naawe obadde ogiwulira kakati bano abakulu agenze n'agamba nti yagenze n'apimapimamu ng'amazzi mawanvu yagezesezaamuko okugulu kumu n'akugjayo. Kati bano balinga edda bwe twabeeranga nga tulunze ente, ono mulunzi wa nte. Kati wabeerawo abaagala abaana beekube, kati yajja naga nti tigundiro kyadda kukola eri nga tuli eri yandibadde ye nzera singa obaddewo n'owulira singa obaddewo kubanga ebigambo byakwogedde ojja wenna obimba kakati ono atubimbya tunyiige nti kanso naluyimba nzowulidde kyatugambye mbu twapimyemu ffe tujje kati tujje mutuwulire tujje mutuwulire kati bo baagala ffe tukolere mu busungu kubanga naye akimanyi nti bwajjayo empapula z'obwa pulezidenti ne Jeno Muhoozi n'ajjayo empapula enkya nga kwe kulonda kanso akimanyi ekituukawo taweza wadde 1%. Ani wajjayo kanso wuno ali wanaga nti Muhoozi yapimyemu ebigere ku bwa pulezidenti n'awulira ng'ennyanja mpanvu n'ajjayo empapula enkya wali mu industrial area ku 6th Street kizobwa pulezidenti ne Jeno Muhoozi n'azijjayo ne baziteeka wali bannayuganda mulonde ne mukyala we tamuwa kuba Uganda mukyala we ono tamuwa. Naawe okimanyi mu mutima ewaffe mubende eyo tulinayo omubaka waligeraageranya Muhoozi ne Museveni tannagambako nti Muhoozi yapimyemu ng'amazzi mawanvu era gw'ogambye nti ekifo kyaliko obwa CDF akisobola onamugamba tiyapimyemu nga obwa pulezidenti ng'amazzi mawanvu kubanga alaba taata we w'amaanyi bw'agambye ekyo tannakyoga yagambye nti no bwaganye kitaawe mutegeke bulungi kweyenso kitaawe tasobola mulekera. Bano buli omu ali mu kutankana naye naagambye nti ku bwa CDF ate bwa busobola era bw'aba akola ki aconcentratinge ku obwo naye ani yabumuwa era yagenda obumuwa ng'alaba ng'abukola ki naye ate nga tannabumuwa
bennyini bagambanga nti n'amagye tagakola ki tagasobola kati bavuddeyo bakkiriza nti obwo bwa CDF abukola ki abusobola. njagala omalirize tufune ebirowoozo byambidde nga tumaliriza. Njagala yaliko okusaba abantu baffe nti mubeere bakkakkamu. Nze kino nkyogera ntunudde mu kamera, nja kukkiriza nti Muhoozi tagenda kubeera pulezidenti wa Uganda 2026 ku lunaku lw'okulonda, ku lunaku lw'okulonda. strategy mwagikyusiza gatebeeyo kulonda. Ku lunaku lw'okulonda manyi lwaki? Yakalangira emirundi 3 nti agenda kwesimbawo. Yalangiridde nti tagenda kwesimbawo. Kati omwaka ogujja bw'alangira nti ngenda kwesimbawo, kati abantu bannemeddeko. Tulinde 2026 olunaku lw'okulonda bwe lunaatuka lwenzija okukkiriza, kubanga olw'okulonda kubanga ne Joe Biden nga takoze kalulu ne Joe Biden yabadde fulaga beara ngenda kufisawo obudde yabadde fulaga beara. Obubaka bwowa bannayuganda ojja bubanga tumaliriza. njagala mukulu Mbidona sirikiridde nnyo wasinamufuna sinafuna birowoozo byenga tumaliriza. Nze ebbanga lyange lyonna njagala nnyo okwekenneenya ebintu. Nzize neetegereza okulonda okuze kubeerawo, naye ekibuuzo ekibeera ku buli candidate anaakola amaanyi mu kalulu kiri eki kimu: will you bring first time voters mu Uganda? abalonzi abapya Milioni 5. Mu Uganda tulina kye bayita voter apathy. Abantu nga balina obukonge naye ne batalonda, batambula mu bitundu 3 ku buli kikumi. Kati buli candidate anaakola amaanyi yoyo abaleeta ku ballot paper ne batiikinga. Twatandika ne kitwamutegeera nnyo twali Dr. Paul Kawaga Semogere yabaleeta ng'ali yeegatiddwako aba IPF. Dr. Besigye n'ava mu magye n'aleeta abantu abaatandika okulonda for the first time. Twali tetufunangako muntu era nga bagamba nti Western yonna yonna eronda Museveni. Ne wagenda wavaayo omusajja nga mujaasi. Abantu abalonda omulundi ogusooka ne bajja era yakola amaanyi mayitirivu. Najja ogwaddako ne yeegattibwako. Sebaggala yaleeta first time voters abagamba nti ffe abataasoma n'abagabira Dr. Besigye era ne bamulonda. Tituzanyisanga bintu ebyo kuba bigize bibeerawo. Honorable Kyagulanyi yaleeta first time vote nga tebaabeeranga na byabufuzi, naye jjukira baamulondanga artist of the year award biki n'abaleeta. This time ne bakubira ddala akalulu era kyova olaba ng'ogamba nti yafuna obululu obutafunibwangako era candidate mulala yeesimbye kwani President Museveni. Kaakati ono General Muhoozi alina ba first time voters. Twalaba tulina abaana abavubuka corporate class n'abalala abasomye. Nze lumu nali nnoonya twalina debate Makerere yaffe aba multipartist bijjukira bibeera ye ne mbuuzaako omuvubuka omu ne mubuuza nti why rally eruddawa nanga what these democracy guys they are down there nga yalabye ddala tebimukwatako. Abantu abo General Muhoozi yabaleeta tubeere nga tukkiriza. Omanyi Honorable Nsamba, nze enkola yange nze nsobola okwogera ekintu kye saagala njogere naye olwokuba kituufu nenkyogera. Twalaba abaana abambadde engoye ze ng'ekyamazima tosobola muyita ku lukuŋŋaana lwa byabufuzi eby'ennaku najja, naye nga kati bajja bali ne Muhoozi. Abo bw'abakwata bino ebintu tusobola obyogera naye tuzze tulaba 30% of 18 million voters ziri million years 5 ezo ne bwabeera nga yaleeseeko 2 ne bwebe mu kitundu n'agigabira bwagigabidde
temutwalanga for granted ebintu bino tutera obyogera ebiseera ebisinga ffe abali ku ludda oluvuganya tubyogera nga tubalaata ne tujerega tugenda okuva mu kalulu ne tutandika okunnyonnyola lwaki tetwasinze kyekibadde kibeerawo ebbanga lyonna era byebyo evidence obujulizi obuliwo bulaga ngeri ki gye tuba tetwawangudde so n'olwekyo nze njagala nnyo ebintu bino tubyegendereze tumanye nti tozannyisa muntu agamba abantu be nti mugende wano either ojagamba bajja muwulira oba tebajja muwulira ne basalawo ate era bw'anaakola era ndowooza Honorable Kabanda kyalina okukola nteekateeka yagenda nga abeebuuzaako oba nga ababuulira ekigenda mu maaso abataasomye Twitter ojja kgenda okulaba singa nze muwuliriza ng'agamba nti ekikungo kyabwe kyavuddewo kubanga ekyamazima babadde tebannakola bya bufuzi naye ne bafuna obuwagizi bw'ebyobuzi tebanakola ki era nga tanakola political party tanakola ki boogera ku patriotism kwagala nsi ate oyo kyotya kolansi ebyobufuzi kwe kyakolansi noyo kyakolansiukuvuga abantu bokya ekibuga ayina era kaleese mubadde olwo tebannatandika mubadde tebanakutandika naye nga laalizi bazikubye eggwanga lyonna nga tukwogera patriotism ne birthday party ate nga n'omuziki kweguli kyemugamba mubadde temunatandika bo siye mukulu kati puroguramu eno tuba tugitandika nayogedde ku kigambo kya mukulu Kabanda oyo ayina abantu be abamulaba ku TV kunamuwuliriza nga baagala kubuuza kulaba kati ki kyemugamba mubadde mutugambye tuli mu kisinde si kya byabufuzi tulinda ebinaabaawo tusuubira anabeera ku ballot paper taabeeko kati agambye kati for now yawogera emirundi gumu okuwakanya emirundi esatu onalinga awakanya gye n'omuhoozi byeyogedde kati kyenjagala okubuuza kenakulekeddeyo mukulu Kabanda nakulekeddeyo eddakiika eno emu tumalirize kati abantu bo bagamba ki so far directive eriwo nti ffenna nga bwe tubadde mu Patriotic League of Uganda a civic organization eri abo abaagala okwesimbawo mu byobufuzi ekibiina ekiri na values ng'ezaffe eza Patriotic League of Uganda ye National Resistance Movement eri abo abaagala okukola ki okwesimbawo ye National Resistance Movement era olunaku olwaleero njagala okwebaza Honorable Twaha Kagabo agambye nti ye mwetegefu okwesimbirawo mu National Resistance Movement. Honorable Jimmy Rwanga owa NUP agambye ali ready okwesimbirawo mu National Resistance Movement. Mr. Simon Muyanga Lutaya abadde yesimbawo ku FDC agambye ali ready okwesimbawo mu National Resistance Movement. Era n'abalala mwenna abaagala okwesimbawo batusabye twesimbirawo mu National Resistance Movement. Wabula operations zaffe zonna bwe tunaatambulira ku kino nga bwe kiri ekyokuwagira President Museveni mu 2026 aba PLU mwenna temutya command center yammwe ye Patriotic League of Uganda Secretariat etuula enaggulu. Operations zaffe zonna kubanga abantu batugamba ati ate tugenda genda eno ate batuvumireyo ate no operations zamwe zonna zijja kubeera nga zikolebwa ku Patriotic League of Uganda Secretariat so sijjadde enaggulu. Okambozeewo nekiranja kibuuza mukulumbidde oli looya wa mukulu Muhoozi General Muhoozi naawe bino biboogerako byonna bagamba nti besimbirawo mu kino besimbirawo mu kino naye bikwatako oba gwe looya oba n'enjawulo wadde okola n'omuntu naye nga ebyayogera ebyobufuzi tobitambuliramu. Nze ndi wa DP egumire okujjako ono looya wa muntu singa kirayant wange yesimbyewo bw'ati
wadde ofunye obuzibu naye nga bwateesimbyewo era nze ndi wa DP era ffe tugenda kabe kasinga enyinza n'okujja kubanga nze ndina obusungu lwaki teyeesimbyewo ate gakirayati wange omanyi nti balengera kuwoza emirala mingi nga ye pulezidenti nejaffe ffenna nejabalaekyo nze ako kokka we twawukanira neyandiza wile kalanzi webale kubyokoze program birese kirime nkwebaziza Christine Nakimuli nakatinda nalongo mwebale ddala bakama bange mbebaziza webale kubeera wano wavudde mubende ovudde wala n'oliwe mubende nabadde naye abadde era nange nsaba okutumirako ku mukadde Rovinsa Kiweeweesi Nalubega wa Muketi Falaawo awo ennaku ezo yampita ne mukyalirako nampa ne ssente lwakuba naziridde saakutuusirizaako. Ali myaka emeka? Myaka 69. Okulanga 7 ali ku TV. Yeebale nnyo yeebale. Naye ndi musanyufu nammwe okubanga tukubaganyizaamu ebirowoozo.